Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe ku mpewo za 3 ABN TV kkiriza nkulamuseeko mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale akukuumye nange nankuuma n'atuyisa mu kiro ate ne bukya nga tukyalina n'amaanyi agasobola okutega okukeera okuwulira ku ebyo byatutegekedde ku makya gano ag'olunaku olwaleero. Walina enkenyera nnyolerwa wamu naawe era nsaba ekisa kya Katonda kyeyongera okubeera era Mukama akusuuse byonna ebikuluma. Mukama akuleetera obuweerero mu ebyo byonna ebikutabudde mu mbeera ezitali zimu. Nzikiriza nga Mukama mwetegefu okuddamu essaala efaananako bw'etyo. Era njagala okwaniriza puroguramu Ensulo ey'enkya mw'oli era bulijjo ebeerawo. Nkusaba okubirize n'abalala okulaba nga bagyettanira buli nkya kubanga Mukama aba atutegekedde ttu eritali lya kutuyisa buyisa mu lunaku olwo lwokka naye ate era erisobola okutuyamba nga tuyita mu bulamu eno mu bulamu buno obw'ensi bwe tutambuliramu. Erinnya Ssemambo Peter omuwolezaawo aliwo okutambula wamu naawe wiiki eno. Nzikiriza nti Mukama agenda kutukola obulungi obutagambika nga tuyigiriza buli nkya. Nga bw'oyongera okweteekateeka n'okoowoola munno ali okumpi n'ewala okulaba nga naye abeera kitundu ku puroguramu eno, tugenda kutandika n'okutendereza Mukama n'oluyimba 128 mu kitabo kyaffe ekyennyimba za Kristo olugamba nti bwe tuba ne Yesu. Kale katutendereze Mukama n'oluvannyuma tweyo. Tubane Yesu nga tumukondera atuleta mukube tunji tukola byasima abawamu nafe era nabo abamwesiga tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Tewali nzikiza, tewaba ebire, omusana gwe gutwakira okutya kukwawo tewaba kwekanga abanafe bwe tumwesiga. Tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Si lwanaku Yesu alituwa empera katubebesigwa katumugondere emikisa gye gibe kufe. Tumwesige tewali Yesu yekka oyo gwe twesiga. Tetunategeera kwagala kwe kwonna okutuusa
kwesima nekubona bamugondera tumwesige tewali mulala wabula Yesu yekka oyo gwe twesiga. Webale nnyo okutendereza Mukama ng'oyita mu luyimba olwo. Oluyimba olwo lukulu nnyo era lwogera ebintu ebikulu ennyo mu bulamu bwaffe ng'Abakristaayo, ate era nga lutukubiriza okwongera okwesiga Mukama Katonda. Kubanga bwe tumwesiga ate bingi ebigenda okubeera nga tebikyakola nnyo makulu mu bulamu bwaffe, nga ne bwe bibaawo mwattu olw'okuba tulina Katonda ow'amaanyi gwe twesiga, kwegamba nga tebikyatumalira nnyo biseera. Njagala okusaba wonna w'oli wewombeeke tuweeyo okusaba ate tugende maaso n'enteekateeka ey'enkya eno. Katusabe. Taata omulungi, weebala omukisa guno gw'otuwadde ng'otuyisizza mu kiro, ate tujje maaso go enkya eno eyaleero okwewonga gy'oli awamu n'okuyiga ekigambo kyo. Tuwe Omwoyo Omutukuvu atuyigirize ffenna, bwetyo bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga eky'enkya eno eyaleero kiriko omutwe gugamba nti ensibuko y'okutya. Ensibuko y'okutya. Simanyi gwandaba oba wali ozzeeko awo n'ogezaako okufumiitiriza ddala ddi omuntu lwatya era okutya kwavaawa era kwatandika ddi. Enkya eno eyaleero tugenda kukiraba nti tugenda kulaba okutya kwatandika kutya, era tugenda kuba ndowooza tutunuulira kutya kwokka okuyita mu bbanga lino erya wiiki ennamba, naye nga tukutunuulira mu mbeera ez'enjawulo. So nja kusaba nti tosubwa wadde puroguraamu emu bweti okuyita mu wiiki, kubanga buli ejja erina ekipya kyeyongera okutubikulira na nteekateeka ki Katonda gy'alina eri embeera eno ey'okutya. Ensibuko y'okutya kye tutunuulira enkya eno eyaleero. Kwata Bayibuli yo obikkule mu kitabo eky'olubereberye. Abamu abalina Bayibuli ebikyusa ebirala, ezimu zikiyita amasooka, endala ne zikiyita entandikwa, naye kyonna ky'ogiyise tuli mu lubereberye, ekitabo ekisooka mu Bayibuli, ssuula oba omutwe ogwokusatu olunyiriri olw'ekkumi. Bayibuli egamba, n'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Ani ayogera ebigambo ebyo? Adamu y'ayogera ebigambo ebyo nga Mukama Katonda amaze omukoowoola n'amubuuza nti Adamu oli ludda wa? Adamu addamu n'agamba nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Mu byafaayo by'ensi eno Bayibuli etulaga era ng'awo we wasookera okwogera ku kigambo okutya mu lulimi olwaffe oba mu lulyo olw'abantu. Era lwaki bino byonna bijja? Ebyo embeera eyo yaliwo mu lusuku Adeni, bwe tulowooza nti wali lusuku matiribona nga buli ekirimu kyeyagaza, nga tewaliwo mbeera yonna eyinza na kutiisa muntu. Era mu Adeni mwe tusanga obujulizi obukulu obusookera ddala obw'ebyo ebyava mu kibi. Njagala ojjukire nti ebigambo bino byogerebwa nga Adamu ne mukyala we bamaze okulya ku kibala eky'omuti ogwabagaanibwa. Era Bayibuli etulaga bulungi nnyo nti bwe bamala okukirya ne bakizuula nti bali bwereere. Liba teriri busa nga ne Mukama Katonda ayita. Njagala kugamba nti nga bwe yali
enkola ye era empisa ye. Bano bwe bamuwulira baategeera nti kaakati oyo Katonda yakola ki, yali mu lusuku. Ne bagezaako okwekweka era beekweka Katonda. Ku mirundi gyonna egyasooka baalinga tebamudduka era nga tebamwekweka era nga tebamutya, naye oluvannyuma lw'okukola ebikontana ne Katonda by'ayagala baatandika okubeera nga ne Katonda bamutya. Era omulundi ogusookera ddala okutya kwayingira mu birowoozo by'omuntu. Bw'atyo n'abeera ng'afunye endowooza endala, endowooza empya, endowooza ey'okwagala okwekweka Katonda, endowooza ey'okulowooza nti asobola okubeera we watali Katonda, endowooza ey'obuteekakasa, endowooza ey'obuteesobola. Baafuna endowooza ey'obuteeyambako n'embeera ey'okuwulira nga bafuuse beereere mu mutima gwabwe. Baawulira ky'oyinza okuyita ekiwuubaalo wakati nga bamaze okwekutula ku mutonzi waabwe, nga n'ensonga eyabaleetera ekyo bwe bujeemu bwe baali bakoze mu maaso ga Katonda. Mu kujeema kuno kwe baakola baali ng'abalaga nti tebakyetaaga Katonda. Baali balaga nti baagala okwetongola, naye ekyavaamu kwe kuwulira okutya okwaleetebwa ekyo ekyabaawo mu bulamu bwabwe, ekyabawa entegeera empya ku mutonzi waabwe. Kale okuva mu kiseera ekyo n'okweyongerayo, obwakabaka obw'okutya ne buyingira mu nsi. So tulaba nti embeera eno ey'okutya etandikira ddala mu mirembe egyasooka egya kitaffe Adamu ne nnyaffe Kaawa, kubanga baayonoona mu maaso ga Mukama Katonda waabwe. Baali bamwekutuddeko. Kino nno kituyigirize nti buli lwe tukola ebitajja ne twekutula ku kutegeeza kwa Katonda, waliwo okutya okutwambala. Naye ekyo tekyakoma ku bo, tukiraba ne mu biro ebya Kayini. Kayini bwe yakwata ekyambe n'asanjaga muganda we, naye yafuna okutya. Yasobola obutatya kutta Abiri muganda we, naye ate n'asobola n'atya olw'ebyo ebyava mu kikolwa kye yali akoze. Kubanga bw'osoma mu lubereberye essula ey'okuna, nosoma Enjiri 13 ne 14, olaba Katonda bw'amala okugamba Kayini ebivudde mu kwonoona kwe, Kayini akuba omulanga eri Katonda ng'agamba okubonerezebwa kwange nga kunene, nga tekugumiikirizika. N'amugamba nti laba, ongobye mu maaso g'ensi era mu maaso go mwe neekwekanga, era n'abanga momboze era omutambuze ku nsi. Awo olulituuka buli alindaba alinzita. Ebigambo ebyo biraga okutya okwasensera omutima gwa Kayini oluvannyuma lw'okutta muganda we, oluvannyuma lw'okukola ekyo ekikontana ne Katonda kye yali ayagala. Kati okutya bwe kutyo ne kugenda nga kusensera mu mitima gy'abantu. Naye kale omuntu singa aba akubuuzizza nti okutya kye ki, oyinza kumugamba otya? Oba nti ddi gwe tutya? Ojja kukizuula nti buli lwe wabeerawo embeera ey'obulabe, embeera eyo etuleetera okutya. Naddala obulabe buno nga bukwata ku bulamu bwaffe, wabeerawo embeera eyo ey'okutya. Era okutya kuno kuyina ebikujjirako ebirala. Kuzaala obunkenke, kuzaala okubuusabuusa, kuzaala okweraliikirira awamu n'entiisa. Entiisa, waliwo okutya naye ate waliwo n'entiisa. Kale embeera eno ey'okutya ejjawo obumalirivu bwonna omuntu bw'abadde nabwo,
ejjawo obuvumu omuntu bw'abadde alina, naye okutya ne kumwambala ne kubeera ng'ate kati kwe kutandise okufuga mu bulamu bw'omuntu ono. So okutya kuyinza n'okwongerwamu amaanyi ne kuleetawo obunkenke mu bulamu, ne butawaanyizibwa ne bufuulibwa obuteeyagaza. Abantu bangi abatambulira mu kutya, abatambulira ku bunkenke. Abadde ngezaako okulaba waliwo omusajja yakuba munne ebikonde mu paalamenti gye buvuddeko katono awo, ndowooza abasinga mwamulaba. Naye kati naye alaga nti ali ku bunkenke, waliwo abaagala okunzita. Kati olaba nti embeera eyo ey'okutya emutadde ku bunkenke. Tulabye bangi abavuddeyo ne beekubira enduulu ne bagamba bannaaye waliwo abampandiikira ebibaluwa okunzita bampe ku bukuumi. Kati olaba ng'abantu bali ku bunkenke. Olukuŋŋaana olw'ebyobufuzi bwe lujja mu kitundu, abantu babeera ku bunkenke kuba tebamanyi kiki kigenda kuvaamu. Kale kwegamba embeera eno ey'okutya esaasaanye, abantu yabasensera. Era mu ndaba eya Bayibuli okutya kibala ekyabeerawo oluvannyuma lw'omuntu okweyawula ku Katonda nga kuleetebwa ekibi. Kale oyo yenna ayagala okwewala embeera eno ey'okutya alina kwewala kukola ekyo Katonda ky'atayagala. Kuba bwe tukola ekibi, ekibi kye ki? Bayibuli egamba ekibi bwe bujeemu oba ekibi kwe kumenya amateeka ga Katonda. Buli lwe tutatambulira mu mateeka ga Katonda, omusango guba gulambiddwa mu maaso gaffe. Kale ekyo kituleetera embeera ey'okutya, kubanga Bayibuli yo kennyini egamba eri Bagalatiya nti temulimbibwanga, ky'osiga ky'okola ki? Ky'okungula. Embeera y'ekibi kufa, era omuntu buli lwakola ekibi wabeerawo ekimulumiriza nti ky'okoze kikyamu, era entiisa eyo ey'ekibi n'ebikivaamu emubeerako. Kati bw'atyo omuntu n'abeera mu bunkenke obw'olugenderezo, n'amaliriza ng'obulamu tebweyagala. Kale ebyo byonna bwe bibaawo, tusobola okugamba abantu baatondebwa ng'obulamu bwabwe n'obutebenkevu mu birowoozo bwakwesigamanga ku nkolagana yaabwe ne Katonda waabwe. Okutya kamu ku bubonero obugezaako okuggyayo ekifaananyi nti waliwo ekikyamu wakati w'enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Simanyi obaako kategerekese bulungi. Okutya mbeera ejjayo ekifaananyi nti waliwo ekitali kituufu wakati waffe ne Katonda waffe. Bw'abeera mwana ng'ali waka, bw'abanga alina bye yasobezza, bw'alaba omuzadde ng'akomyewo, entiisa emukubirawo, atandikirawo okutya n'okubeera ku bunkenke. Bw'aba mukozi ng'alina ebyasobye, boosi bw'ajja atandikirawo okutya. Lwaki? Waliwo ebikyamu bye yakoze ebimuleetedde embeera eyo ey'okubeera ng'atya, kubanga amanyi ebiyinza okuva mu kukola ebyo bakama be bye bataagala, oba okukola ebyo omuzadde by'atayagala, oba okukola ekyo oyo yenna aba amuvunaanyizibwako by'atayagala. Kale n'olw'ensonga eyo embeera eno ey'okutya yajjawo oluvannyuma lw'okulaba nti enkolagana wakati w'omuntu ne Katonda we yabuluzibwamu ekibi ekyayingira wakati mu bo. Omuntu n'asigalawo ng'alaba tayina bukuumi, ng'alaba asigalidde mu bunkenke bwokka ate n'entiisa emwetoolodde.
wabula njagala okubaako essuubi enjagala tubeere nalyo nga tunaatera okumaliriza. Omuwandiisi waffe wano atugamba nti okusinza, obuvumu, okwagala n'obuwulize bwe bukwakkulizo eri obulamu bw'omuntu obujjudde. Okusinza, obuvumu, okwagala n'obuwulize bwe bukwakkulizo. Ebyo byonna bw'oba obigasse bikulaga nti okutya kuno okubaddewo kubeera kugenda kukendeera. Era omuntu singa yali asigadde mu bulamu obutambula mu mbeera ey'okusinza, obuvumu, okwagala n'obuwulize eri Katonda, embeera eno ey'okutya teyandiyingiddewo mu bulamu bwe. Era singa tetugirina, naye olw'okuba yajja, tulina okukkiriza nti embeera ey'okutya weeri. Kati tukoze tutya? Kye tulina okukola kwe kuddayo mu bulamu obw'okusinza. Okusinza kitegeeza ki? Kitegeeza okukulembeza n'okusoosa Katonda mu buli kimu kyonna kye tukola eky'obulamu bwaffe. Katonda okubeera nga yakulembera mu byonna kye tuyita okusinza, okumusukkulumya ku bintu ebirala byonna. Ekyo bwe tunaakikola tujja kuba tulaga nti tumwesize era ye gwe tutaddemu obwesige bwaffe bwonna. Era tujja kuba tukitegeerera ddala nti awo Katonda waffe tumuwadde ekifo ekyokumwanjo, ekifo ekisookera ddala. Ekyo bwe tumala okukikola ne tutegeera nti Katonda waffe waakwagala, Katonda atwagala, ne tutegeera nti Katonda si mulabe waffe, ekyo nakyo kijja kutuyambako nti embeera ey'okutya ne bwebezze tutegeera nti Katonda tavunaanyizibwa ku mbeera eno. Either ffe tuvunaanyizibwa oba omulabe Sitaani yagireese olw'okusobola okutukuumira mu mbeera ey'okutya. N'obuwulize, bw'obeera omuwulize ng'okola Katonda by'ayagala, togenda kuba na ntiisa nga Adamu gye yafuna ng'awulidde Katonda mu lusuku. Eriyo eyo abangi ng'ali yagamba nze sisobola genda mu kkanisa, nze ku bikolobero bye nkoze ne Katonda tasobola kunsonyiwa, nga ye alaba agenze wala, okutya kwonna kwamujjula n'amanya nti newa Katonda takyalinayo kifo. Kale embeera ey'okubeera abajeemu mbeera mbi nnyo etagwanidde kubeera wakati waffe ng'abakkiriza, wakati waffe ng'abaana ba Katonda, wakati waffe ng'abaana Mukama Katonda baategeka okugenda mu ggulu. Zabbuli, ngenda kusoma Zabbuli eya 56 olunyiriri olwa 30. Zabbuli eya 56 olunyiriri olwa 30. Tulabe omuwandiisi ono ki kyagamba. Zabbuli 56 olunyiriri lwa 3 si lwa 30. Zabbuli 56 olunyiriri olwa 3 agamba nti bwe naatyanga naakwesiganga ggwe. Whenever I am afraid, I will trust in you. Buli lwe naatyanga nja kwesiganga ggwe. Njagala kumaliriza nga ngamba ebitiisa biyinza okubaawo mu bulamu bwange, naye buli lwe bijja, kiki kye tulina okukola? Weesigenga Mukama. Buli lwe bijja weesigenga Mukama. Buli lwe ntiisa lwekukuba, buli lw'owulira obunkenke nga buzze, buli lw'owulira nga kwegamba waliwo embeera etatambula bulungi olw'embeera ey'okutya eba ekwambadde, weesigenga Mukama. Omuwandiisi wa Zabbuli ono bw'atyo bw'agezaako okututegeeza. Kale
Kiki ekyo ekijjuzza entiisa mu bulamu bwo? Weesigenga Katonda. Obulamu bwe bujja okututambulira mu mbeera esingako obulungi. Oluyimba lwaffe lwatugambye nti bwe tuba ne Yesu, korasi egamba nti tumwesige, tewali mulala wabula Yesu yekka. Njagala okujjukiza nti waliyo Katonda mu ggulu, era olw'okubanga waliyo Katonda mu ggulu, Katonda oyo asobola okukuyamba n'akuvuunusa embeera ey'okutya. Obulamu bwo bumukwase. Katuwombeeke tusabe. Kitaffe omulungi weebale, kubanga n'enkya eno eya leero oyogeredde ddala ku nsonga bangi mwe tutambulira buli kiseera, buli lunaku. Tusaba nno, Ayi Kitaffe omulungi, otuyigirize nti obwesige bwaffe bulijjo tubuteekenga mu ggwe, tusobole okuvuunuka embeera eno ey'okutya mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza ekiseera ekirungi, Mukama akuwa omukisa mu mirimu gyo gyonna, ate n'abo bonna b'ogenda okusisinkana. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.